Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Mwami Tamale Mirundi tumufunye bulungi olwaleero tusanyusa okukula nzasinza okunsanyusa ye Omwogezi w'amagye weye mumyuka nze nayogerera gavumenti emyaka president emyaka 14. What helped me na good relationship ne PS until Nakalemake nga mmala kubuuza ne president tebayinza kugamba nti helikopita yasudde ennyumba nobaga nannyini ennyumba atuwandiikire amanyi n'ebbomba oba embuya mwe mwabadde mulandinga helikopita temwategedde yasudde yawa ennyumba yagudde mpulidde bamukwotinga eri gye yabadde tutte. No, that is stupidity. The owner of the house doesn't know where to whom to write it to. Even before the helicopter left, the details would have been taken as omusajja tenti bali badde bagimuwadde dda oba sente mwana asuza hoteli abaana be because you caused the trouble. Look at how the president operates. Yatomera embuzi egende erugazi nze nagamba nga basecurity abo twaki president atomera ku mbwa kuba embwa tagisasula naye amateeka ga UPDF gaga nti ofisa yenna atomedde ekintu kyamanayingi ayina okisasula nimbaga nti embuzi ezo abaana bazisiba ne bazisiba ne beekweka mu gundi munsiko ewali kati balaba emmotoka eyitawo n'endala ne bata Museveni n'embuzi omanyi bwagisasula bukadde nga 5 era kwolwa abannannyini embuzi baavaayo naye yakugamba nti embuzi yatomedde emmotoka yange naye olw'amateeka kati if the president can stop to compensate a goat, how can a spokesperson of UPDF tell a person whose house has been roofed by your military helicopter that he write it was before the letter reaches you and the decision is made ngaasulawo ate n'ekirala n'otegeera otya nti awandiise yoyo yennyini kakati baabalesaawo anti muwulidde bamukwotinga a spokesperson tulina gwe tuyita spokesperson tulina gwe tuyita public relations manager tulina gwe tuyita public relations officer byonna byanjawulo. A public relations manager must be on management level. Era bakubuuza how can a public relations manager give counsel and advice to his boss? You must be on the same status. That's a public relations manager. Ayina okuba ku level ya management. Bw'aba ayogerera amagye must be a general. Kakati olaba ofuno badi politicating ebintu. Tuyinza kubeera na mwogezi wa government atatula mu cabinet. Ekyo nekibagambanga. A spokesperson of government must be a minister at the ministerial level. He must take the oath of secrecy. Omanyi nti cabinet bagirikodinga. Abagirikodinga baki? Ba minister. PPE recordinga cabinet. Because they are the seat. Mubalaba babifulumya. There you cannot have. So it is a court within a court. Chobola basechikubo bakuba na ba government. Yes sechikubo agenda nesimu ye. Najiteeka ku mu meeting. Na linkinga ku ready paper baku monitor. Kati ofono bamubuuza wabaddeyo. Were you there? Yes. I used to tell them titutambudde ebweru bataddeko nti 1+3 kitegeeza principle ayina okuyingira n'abantu abala 3 era zentebe zosangawo kakati baminisita babeera 5-10 babalabeko nti batambudde ne Museveni abazungu ne bafulumya embwa
kakati if 1+3 sayingiddemu ate ombuuza nti story eriwa. I just took pictures and introduction remarks. Don't ask me. Kagame ati ye babeeramu. Kagame priority namba emu. Press secretary we. So kakati bw'okola ekintu ku lulwo, you cannot Mr. oba Captain Obani, you cannot tell a person whose house was deroofed by your helicopter that he should write. Write to who? To where? The government officers have a good image of responding. Obanga president byasuubiza bimala emyaka 10. So his senior people should come up immediately, send a team to that area, evaluate the damage, ensure that this man gets accommodation immediately because he caused the trouble. Ne ogujja kuba gwakubiri yasoka oba bali balagawira bagizimba ne tugamba mbwa wandike nemo oli kukula ije yali akola bulungi waliwo n'omulala yali akola bulungi kapiteni yani nono gundi abadde akola bulungi Kalemere. A public relations officer cannot be like a frog that you must swallow every water that comes into your mouth. There are times when you say, let me make a research. Never kukazinda omukazi wa muwulira abaana bamuwulira you get to be able to do that is stupidity, utter rubbish. That you tell him to write. Does he know how to write? Do you know the actual person? How long will you take? No. The way I worked for the president for 14 years, this is not his practice. A 1 inch must be compensated immediately. Museveni bwagamba. Mugonja ina road driver yafuna ekizibu. Nga president ayina popularity mu Northern Uganda olutalo lwakaggwa. Omukazi yali agala nnyo Museveni nga bata muagana. You remember abaana abaga nti zeriyo munyarwanda. Temukyabajjukira. Omukazi n'abagoba mu ssomero Museveni n'abayita naga bano sibe babyogera bakadde baabwe. Kakati omukazi ndoza yali talabanga ku mmotoka oba ki kyavaddira omwana n'amuzizika wansi w'emmotoka ey'omu kwa driver ba State House. The man just drove n'alinya omwana. Yes. Yatajja kuba masasi. Omukazi yamuzazikawo nga ntategedde ddyo. Omanyi nti omulalu yayingira emmotoka ya minisita nga balambula ekatwe. Driver yavuga buvuzi. Agenda okutuuka ku ministry ng'omulalu afuuwa luwa. Ate mukama wange leseeyo. Yewe yawulira akigalema. Yalowooza mukama watu. Waliwo omusajja mu paaka yali yeekubidde enjagayi. Kakati omukazi owa traffic agiyingira mu mbwa agitwala ku sipe n'amubambula empi bbiri n'agwa. Ye yalowoozanga nti ayingidde n'adda ku CPS ng'ate temuli muntu. How many people take observations? Waliwo yakubasa nine simu yange njimanyi ngamba musajjo ne TV njimanyi TV yange njimanyi njiramba yes kubanze di security conscious n'olujinze ndwe galira olusembayo nina nefumu lyange lifumita mu ntebe wansi ne mukitanda ng'okyinyo wekwekayo mu mikeeka gukuba omuggo kyogamba nga tonna bakwebaka omala fumita koti mafumu ono lutu andi mumulowooza mbu kalifomu wabuba bwayingiddemu nga bwe buli mwebase budda mu mikeeka gukwatula omuggo ba webake ng'omanyi ono mukwano gwange lutu yaziba amaaso what happened yali ali ne banne banyumya nemugaa lutu waliwo akuvuma ku TV yadduka misinde genda giteekako yamala eddakiika nga 3 nezikira n'amaaso negenda nako TV yayinaki baali bataddewo ndala balina master keys n'emmotoka yo girambe oyinza okuyingira mu mmotoka endala maaka y'owaka nti ebeeraku kino na kino kakati that was wrong. I think the army should intervene immediately. General Omwogezi wa UPDF commander wa army commander dieta gende ya kubyono. This is not how you should
deal with a peasant, a mwananchi, who has lost his house, who doesn't know, you don't know how large his family is, where is he going to be accommodated. Ekyokubiri njagala okwebaza abeekereziya ne government and the president, the way they have handled era ojja kulya liri paper nga ze mu speculation kuba bamambulire bawano temuli. I don't respect Uganda ne bayina obuzibu ti amawulire tegatunda, but they have failed to change the writing. Amawulire 1923, the rise of radio yatta amawulire, rise of radio yatta amawulire. Kakati ba editor b'ekiseera ekyo 1923 bagamba teri radio kusoma mpapula zaabwe bana abakapere bazitwalayo. When I have already had newspaper review, can I buy a newspaper? No. 2, you must rely on experts, columnists. Nti ono wa herefi, ono wachi, ono wachi. Mukugu. Chwa mudamu ebyo. Kati media tetunda. That's why they resort to speculation. 3, nze mbeewuunya abakatuliki balina n'essaala ey'okusaba okufa obulungi ng'akkiriza enfa yonna n'obulemu bwayo bwonna. Is known. Okufa is known. Ate abaganda baga nti wafiira omuzira tewabeera nsiitaano. And brave people don't die in fierce battles. Nyakayirima eyakwata ku jaketi ya koni yafiira ku ntebe ng'atudde mu nnyonyi. Oyita ojja okuyafiira mu nnyonyi. Kasiri gwanga yafiiridde mu lutalo lw'amaanyi. Waliwo General Alexander gwe babbulamu ekibuga Alexandria, yali musajja mulwanyi nnyo, yafa musujja. Ng'ate yali w'amaanyi nnyo mu by'entalo. People don't die. Why? Bagaya nnyo. Oyinza okusanga ekibiso yali awulira bubi naye naga nti nja genda mu kkubo ly'omusaalaba. Brave people don't die in fierce battles. Ojja kusanga Mirundi ng'asirise busirisi oba asirikidde mu studio. Kuba tujja nga tulina, and how many times does one go to a medical doctor? That's what the president was saying. Naye ate ekyo nakyo okufanga kwazze kakati mwaligambye nti baluddewo omutwala mu ddwaliro abadde Lubaga wali mu ddwaliro li kumpi n'eddwaliro. Yes, kati once God decides ne papa bwate bwe yafa ne baga nti musajja awandika ekitabo nti bamuse mu God's name, mulala n'awandika nti olwandise under the devil's influence. Ono omusajja we Bukalango yafa atya? Naye yafa yasirika busirisi. Yes, waliwo omulamuzi bamuyita misajja order naye yasirika busirisi. Waliwo gundi ono bba wamagi Kigozi, oyo omukyala yali minisita wa works, engineer Kigozi. Abaana ne babba mu fayiro ye, bamugamba mu cabinet ekyabireete yabisangamu, yasirikira mu ntebe. So abantu gundi wakati mu bulamu tuli mu kufa, tuli mu transit. Waliwo omusajja gundi chairman wa Utodo wa Nation ye ndio mujenyi, tuli bagenyi. Anytime we have to depart, we in the transit. Ekintu kyokka ekituluma mu nsi biri ebi bisatu: butaleka mwana, family yo nezaawo. The second point, how have you died? Ngaba na abaana yazze kulaba boyfriend we n'amusala ebiso n'amukulamu organs. Era nabagamba ti eyo story tegenda kuddamu kufuluma kubanga omuvubuka bamusanga ne billion 10 mu nyumba. Bamusanga nameka? Oyo si sadist, talina kitambo ku mutwe. Oyo wa commercial murders, atunda organs. Mwalimu sente. Era abaana bammwe abaweze emyaka 16 abawala n'37 be banoonya bakyali abato. Abamugezi balina n'enkola edrilling obwongo ne babutwala ne babunuunamu. Omuntu agula $1,000,000 ya dola. Batugamba Noreni yalina ekigoye mu mutwe. Waliwo ekituli 1 million. Waliwo amayumba agali posh. Kasola bumuvubuka ng'akugamba tugende twekebeza omusaayi, asooka n'akuleka waawo nga temunneegatanga nako akubbe eriyo. Bwaga nti nkukebeza omusaayi togenda. Tolowooza nti akukebeza tyali ayagala obeere safe. Baweereza type z'omusaayi eno mu bakasitoma. Aba ayagala kulaba oba omusaayi eri gukorespondinga nani
ne customer waayo era waliwo specific clinics omwana oyo bamusanze n'essimu ey'omu ku dokita omu mu clinic nga n'olwali olunaku lw'enkya. I was watching these people, the 32 people who are going to be arraigned before the International Criminal Court. Bannayuganda 32 batandika kuwoza nkya mu Uganda. Babadde n'akakwate ku mwana ono. Akutta bantu ku exporting a human organs allegations. Mulowooza beero si wano. Mulimu weero si wano. Tetumanyi. Era omu ku badokita akola mu kiriniki eyo. Onanyini simu. Kubana bagamba nti they are investigating 62 surgeons. Naye ze bane twakola endagaano kakati nabalabye eggulo nga bapanikinga musajja agenda kutwogera musajja kakati mbalabye ku makya nga begezaamu ne bagamba baloya ne bagamba amasimu temujja nago. Sikukwata lwa simu iyo zoom sigikwata mashini zange tezikwata zoom. Waliwo omukyayina bagenzeyo okujjayo sente naye mu bintu bino mwali naye sijja kumwogera abantu bayinza okwokya bizinensi ye mu kukukusa ebintu mulimu abakyayina mulimu abayisirayiri ono omwana akolagana n'abayisirayiri ono omulenzi atta abawala. Yes. Bayina amayumba agali poosi entinda omulenzi akugamba tijangu olabe bakadde bange you are dead. Obasanga wabakulu omwami n'omukyala nga nabo batemu ate babitwala owulira tebatwala bifu. That's why this story cannot appear anywhere. Eyo omuvubuka tegenda kudda era yabeewanirako tuyina egindi kakati mumulowooza nti ono ali ku internet abagira no bajja kukwata ekyotera. Waliyo omusajja nze mba mulamuze naali mutadde omusajja awulya luuma olugambo nti oluguudo okuva ekyotera okutuuka emutukula lwetaaga abaana 10 okuganyigira mu ttaka. Nagendewo omukozi w'oluguudo namugazi nina omwana ne batuula ne mukazi we ne bawaayo omwana omu bagule bodaboda. Manager n'alabulira poliisi nze saali musibye teyakwata wa munne bwavu yakwata uwe mujjukira omuvuka gwe bayita muguluma omwana gwe bayita muguluma kojjawe gwe yakwata n'amuteeka mu mufaliso n'agenda wa dokita n'amugasigula kuba byali ku mweso tewaliwo ayagala omwana. Waliwo bakoddomi bange ekiwangala bagenda omuko baamutta banne yali agula nabo omwanyi omusayi ne bagukenenula bwe batuuka ku poliisi emasaka baabata namala kuzinda poliisi because this is a lot of money. Kakati what should we do? Ono Archbishop afudde mu myaka gye n'afa bulungi abalaba ku Kardinali Nsubuga enfa gye yafaamu nga yeeta kuleerera lwadde kansa wa mugundi baamutwala Germany mu ddwaliro. One of those who went to see him yagamba nti tumujjulule tumutwale mu ddwaliro ddala. Dokita Kardinali Wamala n'amugamba nti laba bano this is the best hospital. Ninge embeera gyalimu mbi nnyo. This one died naye tunuulira omwana wo atalina kye yakola mulenzi ono amusala ng'awulira batwale 1 million mujja kuggwawo because abakazi baali e Zimbabwe ne bafuna akatale ka enkwaso z'abasajja. Baali bakazi balungi bayimirizanga emmotoka omusajja n'ayingira ne bamukuba kalifomu ne bamukwata ne bamutwala mu nnyumba yaabwe. Naye buli musajja yalipotinganga ku poliisi nga abaserikale bamusekerera. How can you be reported by a woman? Nga mutiwe gyabwe tekikola ki? Era ono bwe baatute ekifaananyi abaserikale ba poliisi bagambye obwana bwammwe bwefumbiza nnyo. This is a serious matter. Very serious. A serious matter. Kakati ffe bwe tunayogera ku leediyo eriyo omusajja alina leediyo ye nga bagiwulirako birango. Bino bibitwogera nga tubiwulira. You would have meetings okubuulira abaana bammwe. $1 million. A human being costs 1 million. Ate bo bagitunda $7 million. Wano basinga okujja abantu basisimu yaffe enfu. And when you have 32 people who are going to be arraigned before the International Criminal Court in one of the hotels tomorrow,
32 tewali mawulire mwekiri 32 Ugandans, prominent Ugandans, including medical doctors. One of them works in that clinic. Omwana onesimu gye bamusanze nayo. Era clinic yafuna ekizibu ne bakiwaayira kitatta tiyatta accountant waabwe. Ekitegeeza accountant, this opens up another case. The accountant was murdered because had received information. Atenzi bonumba nkubira ddala n'enkwabya. Kwanze na audio naki. Neza musinza boogera asatu mu ababiri. No. Obatidde. Asobola kuboogera. What if somebody pouncers enyumba yabwe tebazoocha? They have negotiated their deal with the International Criminal Court. They are going to give evidence on Zoom. Starting tomorrow at one of the hotels. Bagenda gendera mu bus. Sinza babu lya hoteli eri mu Kampala. Abantu bayinza ogirumba. Kanze sibikola. Naye ngeri mu Kampala. Omuchayina bagenzeyo kukimayo sente n'abasumululira embwa. N'abagamba n'abajjako amasimu gaabwe. Nti akaberemu byebima byange mu ebiri. Nayagala okujaminga sisimu yange. Nange ne baby bye ne mbyonoona.